Basebone banyabo balamusizza webale emirimu gye mukola ensonga za covid zibayisa zitya nga kulino abamu ne bakwata eno abalala ne bakwata eno yayinza okuba nga abitegeera bulungi omwakolako waliwa ali wali mukoona kyamani mukoona wali ennyumba bw'oyambuka bwotyo okudda wali biri ebigaye tibali tugenda okugenderako naye baali bazisibye story naye musabe sitole ennungi gy'otabadde olabe lyegolodde yayinza okuba nga abitegeera bulungi omwakolako waliwa ali wali mukoona kyamani mukoona wali ennyumba bw'oyambuka bwotyo okudda wali biri ebigaye tibali tugenda okugenderako naye baali bazisibye njagala kutambula kudda wali tudde wali yazimba mu luguudo ng'abatuuze ekkubo bikyalanda olabe negezi kananga nyumba kuyimisa nyumba zino kutenga wali wamulala wali olwo minimum size eza plot nandibadde nga ono oyo kambanga ono ayagala atwalewo omwami twamuyita mubitingiriza so nayogera kugamba isutwatuuseko kankoleki anyogereko nono mwami abakuliwe ayogera newe omwami kalino nga owulira bw'okuva kuli nze namba 2 nze ntandika wali ekkubo lino lisalibwako nga litwala oli era ekyapa kye kiraga bulungi oli asembayo ono ye yali azibye mu bukyalo okulaga kino nsobola okuleetako ekyapa nsobola okuleeta ekiraga kino kati wetugambidde nti neeno ya blockingawo waneeno yali blockinga nalyo eritwala bano erindagaano ezipoloti ezo ziri awo bbiri awo endagaano eri gyolabye ezo ebbiri ezo ey'amabaati amamyufu eyo naye eri makati bakompasetinga katukuweemu lino ekkubo otuwemu ziri poloti emeka ebbiri naye nga teyiri mugundi nti poloti amini kubo toyiri lino lyeriki lyerine ku kyapa That's where it's in.
wali ku muti naawe koma ate kati wali bawe comments zangu kusiza. Dear Heavenly Father, we thank you for this gathering. We worship you and bless your holy name, Jesus. Tunyesimu okuva meya n'agamba tujja ku ground era tuzzeko obaduswa n'abatuuze ensonga zino si mumeya nga twasookamu kutuula ate mu kooti ne bagamba jjawo ennyumba but even the court still egamba nti nakani eri gyakoze eri illegal akyogera it's illegal okulisa policies n'okulaba nti ebikoleddwa bigoberera amateeka ba technical people muntegedde kati ate obuyinza bwange si bwakumenya unfortunately naye obuyinza bwange ekintu kyonna bwekigaana okukutuka nga meeya mmaze okulaga guidance ekigaana okukutuka nkitwala mu council kitwala mu parliament ya municipality n'olwekyo ba technical people banafeeninga to implement I will take it to the council mu lukiiko olwa council era olukiiko lwa council lujja ku resolvinga what should be done tendowooza tetuludde nawo twetoolodde nga kyali very clear on the ground. That is my position. Ranga I'm one of the affected people. Fe tusaba kuba kooti yatuwa court order nekkirize kubo balijjewo. Fe kye tusaba court order etuukirizibwe tekebwe mu nkola. Tusaba aba council whoever asobola okikola court order etuukirizibwe batuba kubo bannange tulitambulidde kati for 3 years. Tutambulidde kubo abaana baffe nkuba weetonnya tebalina we bayita bwetulwaza omuntu nga emergency tetulina nsaba kanso buli kimu ekiteeke mu nkola naffe twaliko mu maoffices nga tukola naye ng'abantu twabayambanga mu ki buli muntu nga bwaze n'ensonga ye mumuyambe baleme kwekubira sayidi emu kati nze ngenda mu kooti enkya ku myaka gyange kyokka saakwatako wadde eginya nti sikimanyi sente sizirina okitegeera nze nina ebizibu byange ng'omuntu era bino byandibadde tebikola ki tebiyingirawo ate ntandika okufulumya sente nti ngenda mu kooti naye nga kanso eveeyo ekola amazima teri wa kanso atamanyi nti eri ekubo teririiwo kanso yonna ekimanyi n'amanya amazima nga nabo bamanyi amazima naye nga tebakikkiriza kujja tuwa kubo bandibadde basituukanga bo kanso kuba yeyina obuvunaanyizibwa obwaki obw'okujja okumenyaawo neeyimuka kuba buli omu yajja baani baherere baani abo bonna bajja ne batuuka ku gurawundi ne bamanya ki amazima agaliwo bandizze ne batuukirira nga bwe batuukira gurawundi ne bajja ne bamanya ekiri ku ki senta gye tukima ebintu bye tukozesa ewaka kati awo era waneeno tulina ogirwanira kubanga era lyekkuba eririwo obugundi bagenda babuziba wali eriwe tubadde tuyita nawe ataddewo ekikomera saba kikyapa ekiriko mabega w'eno ennyumba kati kikyatwanguyira ogenda ku luzzi kubanga tebatuziba naye kati ekitukaluubiriza kugenda mu senta kubanga obugundi bwonna bonna babuzibye buli azimba ennyumba yazimba n'ekisaakaati kye eri endagaano ezipoloti eziri awo bbiri awo endagaano eri gyolabye ezebbiri ezo eri amabaati abamyufu eyo naye eri mumakati bakompasetinga nti katukuweemu lino ekkubo otuwemu ziri poloti emeka ebbiri naye nga teyiri mugundi nti poloti amini kubo toyiri lino lyeriki lyerine kukyapa era singa wali we bakozesa we bayita singa babulookinzeewo abantu tebafuna access ya kugenda kuki kugenda ku luzzi ate nga noono yatuzibaako ennyini naye akozesa oluzzi olwo
ate naye waayita si bubwe twagala tubuuliremu kati embeera sikalubizibwa naye kati waliwo abaali eno waggulu eno bebasinga okalubizibwa kuba kati buli omu aploti ye yazimbako ekikomera so kati oli jasi kuwaganya wafuna akagundi nayita wafuna akagundi nayita atwakolozi naye nga tewali kuba nti lino ekkubo ery'abantu lyennyini lyeyaziba twandibadde tetulina wano twandibadde tetwonoona na biseera bingi singa buli muntu yakola ekituufu okusookera ddala ploti eno gye ntunuddemu ekitundu kyayo kiri mu kkubo kyentegeeza mu kino nti bagizimba ne basukka ploti yaabwe neyingira mu kkubo n'ekyo kye tulina okukola kwe kukola ekituufu kubanga yatunda ettaka n'alekawo oluguudo kati oluguudo olwo lugatta abantu abali waggulu ne wansi naye kati ye mu kuzimba olwokuba yagala anyigirize n'anyigiriza n'ayingira mu kkubo kino kyalabika bulungi nnyo kubanga district surveyor yakola report nakiraga bulungi town clerk naye yakola report nakiraga bulungi court order naye kiraga n'olwekyo abakozi ba gavumenti balina kukola kituufu bena amaaso gange era nkizudde okusinza ku kyendako era kikwatagana ne reports zendabye nti yayingira nadda mu kkubo kati addeyo mu ploti ye akome ku ploti ye weekoma aleke ekkubo litambule nga bwe lirina okutambula kye balina okukola kwekukola ekituufu ffe ng'abakulembeze tulina obuyinza obwaffe era bwe tumala okukakasa ekituufu era nga kiri mu mateeka tulina okulaba nti kye bakola kati ekyo kye tuvunaanyizibwako okukola nga baggulawo ekkubo ekirala kyendabye nti amakubo mangi agakolebwa olw'okuba gasalibwa mu Mailoland mafunda ate nga development yeyongedde ey'amaanyi nekyo njagala kukubira omulanga abo bonna abatuuze ab'ebbajjo okulaba nti tewabaawo mutuuze yenna asuka kalayini ka kkubo eryakolebwa era ne chairperson wa LC1 musabye n'akakiiko ke nabo bakole ekintu kyekimu ate n'abatuuze babawagire bwe naaligambye nti jjajja wange naye ne bamuteeka mu nsonga zino ez'ekkubo era olunaku lw'enkya tugenda mu kkooti ng'omugagga muntu omu atusibira ekkubo ensonga eno bannange etwennyamizza ku kitundu kino bajjo so nga twali badde tweyagalira mu kitundu kyaffe ng'amakubo gonna essaawa ya leero ne wetufuna mulwadde wa covid eno wansi teri motoka weeyinza kugamba nti emugjayo sipiidi era afiira wano olw'omukulu okutuzibira ekkubo era nsaba bekikwatako bonna batutaase olw'omutuuze wano ebbajjo atufuukidde oba yakola atya abakanso tebaagalira ddala kujja kuggulawo kkubo nemmeya yennyini azze ensonga agirabye ekkubo weeriri bannange bekikwatako bonna ku kanso tubeegayiridde mujje mutuyambe amazzi abatuuze bawaggulu bonna babaziba bayita mu buwunjuwunju era singa baziba bonna bazimba ebikomera abawaggulu oluzzi tebajja kufuna mazzi eno wansi so bekikwatako mututaase mutugulire ekkubo lyaffe wano ebbajjo amanya nze Sembeeguya David kkiriza nnyo era singa omuliro gubaluka eno gutuuka nnyo fire brigade egenda okujja nga ennyumba eweddewo kubanga eri gye twetooloola okutuuka wano wala so nga wano lyekkuba otandiivu lyokka lye tuyina eriyinza okwanguyiza fire brigade aba covid nga tufunye omulwadde eno wansi twanguyirwa naye eri bwe yeetooloolera bwe tuti